fumba nyanto za mwana wange namugandi nyabe enywanto ze ozifumbira wa namba sefulia nato kimanya nti enywanto bazifumba naye amabeere gamuwa ge mafu ge gaddukanya omwana gaba mafu kibula aliwo omwana ayonka amabeere emyezi 4 n'agejjako kana mwana wange oyo yansobera ebbeere yalivaako yekka yagejjako yekka yagaana omwana aba alina byayogera naye nga nnyina olulimi alukola ki talumanyi nga gwe boosiba embuzi ku ttale neekuyita nga tomanyi kyekugamba gwozeekaaba wage sigenda kulya guno gulimu amaggwa mwana wonsibye kukaawa sigenda kulya nga gwogenda bugenzika ogenda okudde lweggulu okugijjawo nga kabuto kagudde muli nogade embuzi yange erabika ndwadde bagisale kozi osala namu yagga ni wonsibye waliwo amaggwa nga gwotambula butambuzi kati omukazi agenda naawe omwana ebbeere bwamuwa ebbeere nagani namwe omukulu asese yonka namukata ku mumwa aseka amugani biwunya kwata ebbeere binzirukanya ekibanga nowaaye kanfe ku mabeere sina gadduka ebintu byanywa awuliranga bwowulira ebisesemye ng'oli yasesemye ne bisigala mu nnyumba bwe biwunya bwamuwa amabeere n'omwana bwawulira kibanga nowaaye kambiveeko nabe sina gaddukana nabe neyejja ku mabeere tabbu nebeeraawo mu kuyonsa abaana abalala bano abakazi abakola abaana babawa amata ate gami mikebe seriraka lakitogini nani nido ate bano abagendako e Japan abagendako e Dubai abagenda e China tebakyabawa nido seriraka mwana wana ashanywa seriraka kuguno omulembeze agende Kongo Kongo nagejjidde Kongo Kongo mataki kumfifi zagange nagajje Korea mataki dongo fimik sewe bagajja Korea ge bawa abaana abazungu amata bagajja mu bintu bingi waliwo amata ge bajja mu miti balima emiti muliwamu ekintu wakati kiringa ejjirikiti bateka mu factory ne bakuba ne kivaamu amazzi ne bakikaza ne bakola olusenyente ne bateeka mu mikebe balina amata ge bajja mu nkula balina amata ge bajja mu mazike balina amata ge bajja mu mbogo ne bagawereza mu nsi ezikyakula ezamwe ze Uganda kali n'owo omwana amata agaava mu muti n'ategeera nga settaala yenna atambula ati nga muti tembala abatambula nga bagira bati nogandi simi kimukubye ekibaba mata ga miti ina kubeera nga alinga omuti kibati kimukubye bukubi mata ga miti waliwo omwana abeerawo n'omukuba n'atomera ekisenge n'omukuba n'atomera ekisenge naye kuba masina tembala abatomera ebisenge nogandi oba talumwa ate alumwa kinga nkula enkula etomera ennyumba paka lwefa nefiira waawo ng'emazewo emyezi 4 tulife n'abasiraamu omwana olwo abeerawo nakulukusa amaziga beppa tewali amukubye nogandi bane kinaaba kikunguzi kino ekyana teri akikubye kikaaba amata ge yanywa gamboga emboga okulukusa amaziga nga terina kyebadde olina omwana agenda ku taapu tannaba nakutandika kusoma nakwata akadomola lita 3 ajja akawuba bwati bane amuze ayina amaanyi owana muwane nga zike asindika mwana munno oluyi n'engalo nesigala ku matama mwana muto bwafunya bwati engalo teri amufunyulula hamuza kirimaanyi mufunyulule n'agira ati tosobola kufunyulula ngalo tannaba kusoma wadde nasale zike liri waka nekye baganda bange okulera abaana tuwa abaana amabeere g'abanyaabwe emyaka 2 egijjudde waliwo ensobi endala eri awo omukyala agenda n'agenda okukola naawe omwami n'ogenda okukola bano abaana abasoma ne bagenda ku ssomero n'olekawo omwana ayavula n'agenda okusoma nasala omwaka ogujja tulife n'abasiraamu hawusigala ogwoyina oyina tteewo yali awaka ono omwana ayavula akaabira amata teewo agawoza amuyimbira sirikawo Yesu ayagala abato Yesu ayagala ono omwana agenda okusoma nasala awulira oluyimba okomawo kulikayo dadi nvuddeyo ngenda kuyimbira ogenda kuyimba kipeepewo nolupya nolupya si kipeepewo kale yimbamu kirikawo Yesu ayagala abato Yesu ani yakuyigiriza anti teewo mwana gwo okwata bakwerinde ogenda kusoma nasale bakweri Yesu ava mu nnyumba ya musiraamu mwebale nnyo okulera abaana
Yesu n'amujja mu nnyumba awakayo omusiraamu. Waliwo omwana wa Peter ategeera Muhammad ng'akyali mu maka ga Peter munziremu. Abafe bave waffe mu mayumba gaffe munda ennyimba z'olina bamuyita ani ono? Yesu simanyi, njagala nkulaba. Waliwo simanyi Yesu ani, olwo mukazi lwayimba babirye simanyi Yesu ani, simanyi mbeera mu kiwonvu biki. Abaana bayimba waka waffe maka gaffe ag'obusiraamu. Daba obuzibu tulina. Omwana agenda kusoma nasale omwaka ogujja ayimbye Yesu mu nnyumba. Tulife n'abasiraamu nasale gyagenda kagenda ku tawhidi St. Matiya nasale sukuulu ayimbirawo ki Yesu likoma ku P3 kati wagenda wanakola P7 St. Peter Nsambya bayimbayo ki Yesu. First choice ojagalawa ya P7 Kisubi St. Mary's Kisubi. Second choice wa St. Henry Kitovu. Mpozi awotekako kawempe muziri awotekako kawempe muziri mpozi. Musiramu mwana bwagenda mu St. Henry waliyo Qur'ane Ekisubi wali Qur'ane St. Noah Mawagali. Ilo somero litano St. Noah Mawagali. Ndisomesa mwe yemitiyada Noah Mawagali abana balina kuba na Mawagali. Gyomutude wali standard ayigireyo ki musiramu. Wano kusomera Makindye abasomesa abannasale bajjako abaana konteyina zaabwe ne bazikweka. Wano waggulu tewatuuka. Musomesa najja n'abagamba nti musabe Muhammad abawe enjala abaana ebaluma. Muhammad give us peace, Muhammad pan, Muhammad head pass, Muhammad n'abagamba Muhammad abawadde nothing. N'abagamba yafa ne bamuziika mu ttaka talina kyasobola ku nsi. Musabe Jesus. Ai Jesus give us ai just head pass give. Ono yasigadde mu kisenge n'ayoola ebyokulya n'akasuka. Abana ne bayola alaga n'akasuka lyabaganya n'abo wadde Jesus ne Sakira ali muli Jesus. Muyina abaana mwebale nnyo basiraamu mwebale nnyo. Omwana ali batutawaanya bali Kitovu bali Kisubi bali Luddawa baana bammwe gye mwagala ki standard ko Hidaya ani anagiteekawo ekabowa Katwe Nuru ani ana South Standard ng'abaana bali mu St. Noah. Nweki baganda bange nayo nsubi mwana abeereeyo n'agenda mu university n'afuna diguli amanya gayina yaani nze muwongero bega gennina toli Muslim Muslim. Yes, my daddy was a Muslim but nalemererwamu mu mateeka mangi yagenda okana yuba kisirukuka omusanga kadala tata wange seeka mulambo gandi balimba muli bahaji muyina abaana abalokose ng'omusingi mukyamu okulera abaana kwafiira waka. Nekyo baganda bange tuli ku musomo ogw'okulera omwana mu busiraamu. Omwana bamala okubanga amaze okuyonka oba we muli temunnaba tugenda ku step eddako. Allah agamba subhanahu wa suratu Tahrim aya ya 6. Allah agamba ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza ku anfusakum halikum nara mutiise emyoyo gyammwe nga mutiisa n'abantu bammwe omuliro. Abange mmwe abakkiriza mutiise emyoyo gyammwe nga mutiisa n'abantu bammwe omuliro. Omusiraamu ajja muno n'asaala ng'atidde muliro. Siraamu n'asaala ejjuma atidde muliro. Naye omwana gw'olina mu St. Charles St. Joseph okakasa asalidde swala ya dhuhuri okakasa. Omwana we bwe yabadde agenda okutandika ebibuuzo gy'ali seeka yasomye edduwa oba faaza akulira ekigo ani yasomye faaza. Bayina emmisa ekeera ssaawa 12 ez'okumakya. Bayina emmisa ebeerawo ssaawa emu n'ekitundu ekyakawungeezi. Buli ssomero lirina kereziya wabweru bayina kereziya ey'omunda mu ssomero. Bano bagiyingiramu buli lwakusatu enyenga bagyeberamu buli lwakubiri bali bagyeberamu buli lwakunatteeka bali bagyeberamu buli lwamukaaga eyo ssomero munda ate balina okugenda ku Sande mweri eyawabweru n'owuwo mwali. Nolwekyo bakadde bange Allah atugambye mutiise emyoyo gyammwe nga mutiisa n'abantu bammwe omuli. Mu bantu baffe tulinamu abaana tubeere nga tubatiisa omuli. Tulife n'abasiraamu. Musiraamu gwe n'osuka ku makya n'ogamba Musa golole engoye zange, Hajara nkubire engatto, Sumayya nteeraako kyayi. Allahu akbar. N'osaala esswala. Maama Shakira asigadde omubisi mu buliri
abaana b'ozuukusa buli mwana omuwadde mulimo teri gwogani bw'omala okusaala kola kino bw'omala okusaala kola kino wabula bagenda bakole emirimu. Siraamu otidde omuliro baito batiisizza. Allah agamba subhanahu wa ta'ala suratu Twaha aya 132 Allah agamba wa amuru ahlaka bisala, lagira abantu bo okubeera nga basaala. Lagira abantu boyinako obuyinza abaana bo ne bakyala bo okubeera nga bakola ki basaala. Musaale muzukuke tusaale muzukuke tulye eddaaku mukole ki mute ku Allah twala kubamanya waka babakyalirengako. Niye omwana n'otuukawo bakatamanyi wadde okutoola salaamu. Salamu alaikum. Come in, uncle. Come in. Salamu alaikum. Come in, uncle. Daddy is in. Come in. Salamu tajimanyi. Tajimanyi. Tasobola nakudda n'ogenda mu maka g'omusiraamu nagano omwana oyo yansobera nti tannaba wadde ogenda mu ssomero. Amagezi gayina. Ayimba ekipepe wona akimalako. Sika muyimbiremu. Ayimame ekipepe. Kunagwe kubye. Tasobola gamba nti omwana oyo yansobera tannaba kusoma nti asoma alhamdu obani yagimusomesa amalaka alhamdu somera museeka teri amuyina mu maka. Tuyina bayimba bipepeewo tuyina abayimba sigwa nsimira fala naawe betuyina mu maka n'omuwanana nnyo nogana omwana akwata. Tulagira abaana baffe okubeera nga basaala. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama muru awladakum bisalati, mulagira abaana bammwe okusaala wahum abnai 7 sinina, mulagira abaana bammwe okusaala nga bawezezza emyaka 7. Abaana baweze emyaka 7 mbalagira okukola ki okusaala. Tuli fena basiraamu atannaweza emyaka 7 najja woosaalira tomugoba ajja kujjayo omanye basaale swalaye Allah akbar hamdala malum alalin amin Allah yagenda bugenzi ku sujudu bwavaayo bwati ndalaba essimu ye n'agikwata n'agenda. Swalaye ekoze ki ewedde waliwo agamba nti munzuukuse nja kulya ddaaku nange nsiibe temumugambanga nti oli muto. Kasita abagamba nti munzuukusa nendya ddaaku bwe muzuuka okulya ddaaku mumukole ki mumuzuukuse alya eddaaku. Bwe ziwera ssaawa 2 ez'okumakya n'asaba obuugi tomuga nti wasiibye. Wagambe njagala polegi mumukole ki olunaku lwe lukoze eki luweddeko. Nolwekyo tulefune talibiya tulere abaana mu nderefu omwana mumanyize mpola mpola ekintu ajje nga akimanya. Baweze emyaka 7 mbalagira okusaala. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama bwe baweze emyaka 10 ne bagaana okusaala mujjeyo ku kibooko. Mujjeyo kuki naye okuwulira ku musiraamu akuba abaana ti abaana bahaji nga bakaaba nti swala sajja waawo alitta abaana olw'okusa eyo swala alitta abaana eyo swala teri akuba mwana lwa swala wabula omwana omukuba ayasizza endabirwamu ey'eddirisa. Omwana omukuba amenye omuti mu kompawundi omanje nagujja omuti nga nagwetika galamira n'omukuba emboko 20 naye emboko ey'eswala musiraamu amaka matono nnyo mwosanga emboko nga yaswala. Abaana mbakubeko nga baganya okusaala bawezezza emyaka 10 osanga amaka agamu nyinimu n'akomawo emu dakiika eyakawungeezi n'alaba Musa atudde mu ntebe ali mu bitabo byasoma bwakwata ku ttama bw'alowooza bw'awandiika. Ono muzadde omusajja amutunulako bw'ati n'anyiiga nnyo n'agenda mu kisenge hajati n'amulumba. Tabbu kyobadde ki omwana oyo Musa ogamba mulamu nze nagamba dda hajati tuyinza okuzaalira obwerere omwana oyo sirowooza nti mulamu. Mwana mulenzi myaka 19 n'abeera akawungeezi ng'atudde banne batambulako. Hajati oba ogamba nnimba yalaziza ku musango yalaziza ku musango wana awaka. Omusango gwagamba si gwakuba bikajjo bya sepiriya si kuba fenemu amangada aganya okukwata abaana abawala ku kyalo. Omwana yalabika si mulamu. Gwe omuzadde endera y'abaana gy'olina osanyuka nnyo okudda awaka nga abantu batudde bonna bawaabira sula. Hajati nusula ogamba ki munne mpabira Sulaimaani oyo abaana bange yabasanze ku luzzi n'abatawanya n'abakwata n'abasobyako ate gwe anange mami mukasoga anange mpabira Sulaimaani kaajo oyo. Sulaimaani yakutta abaana bange abagenze mu bikajjo n'oliwa nodda ku baduuka n'onyumiza banno. Nazaala omwana sula namwezaalira nti oyo bamwerinde mugamba yanfaanana feesi tafaananye feesi yokka amazeeyo
akateezera tekala oyamazeeyo oyamaze byonna omwana bwonna bwonona bwonoonyi ndiwa buliyi buli kiseera ndiwa kati bava kutwala gaali yange sente zimpede gaali njiwaddeyo omwana akyakola musiraamu ne weewaana bwewaanye mwana awozezza emyaka 10 tomugambyeko kusaala wabula oyagala ogende bamutwale ewa ssengaabwe amukebere ayinza okuba nga si mulamu wazaalira bwereere omwana omuwala n'akola siniya ey'omukaaga n'abeera ng'agenda mu yunivasite n'omusibira keesi si haraamu engoye ozirabye nzirabye taata essaawa ogirabye taata togirina essimu gye nkuwadde ogirabye njiguza emitwalo 20 taata ngirabye pocket money seno zina nabuno buteekemu pilu plan buteeke mu keeso miranga kompola mwana wange ofune diguli teke ezo ziteekemu tata kale nazino ziteekemu life guard muno bajjanga talina butwalire eddala ng'okamuwa olamba munange sente nzijja mu menvu ofune digiri obwerere banno kondomu z'omusibira naye oleka kyagenda gisoma makerere azijja waka kati wajjanga alina olubuto ng'omwana walujeewa ate obadde kisakira munange daddy wa mpeke tuwakola that expired nze namera munange byagaana luno bangamba nasoba kali mwana yange tukoze tutyo ugamba ki aba daddy tulujjamu mu kizungu oba mu kiganda kye kibuuzo ky'obuuza oyo ye muzadde alina omwana abuuza bubuuza tulujjamu mu kiganda oba mu kizungu siraamu omwana omusibira kondomu ng'ava awaka kubanga agenda kukola ki mu yunivasite okusoma omubaka n'agamba ekyokusatu ebikwatagana ku baana wafariqu bainahum fi madaaji abaana bawezanga emyaka 10 mubaawule mu bisenge kasaba baweza emyaka 10 mubaawule mu bisulo tuli ffenna basiraamu tojja kulera baana mu nnyumba wano gy'opangisa emmengo tojja kulera baana ennyumba gy'opangisa ekatwe tojja kulera baana nga weesibye emakimbye luumu egi emu luumu eri emu allahu akbar waliwo aya mu suratu nuuru allah tabaraka wa taala yatugamba ebiseera bya mirundi 3 abaana okuyingira mu bisenge byaffe bamalenga kutusaba lukusa ebiseera bya mirundi 3 abaana okuyingira mu bisenge bamale kusaba abazadde baabwe naye ebiseera bye bisatu ekimu ku byo okumala okusala isha ekiseera ekyokubiri bwe mweyambulirako engoye zammwe ng'ebbugumu lingi ekiseera ekyokusatu subuhyawo nga tennaba kusaalibwa abaana bamale kusaba okuyingira kati omwana ebigera biteka mu kitanda munda gw'oli mu kateni akonkone ku kateni nisaba kuyingira oba ku nkondo ya kitanda abaana bali awo mukakuteka n'akali awo n'ogenda mu maka g'omusiraamu n'omugaligina emiguwa ovuga takisi ennaku aseka muyina amaaso oba ogirabye otya buno bumeeza mbujjawo ne mbusiba waggulu ku miti endi baganda bwebasulaawo awo ebigere biri mu kitanda munda Shakira yebase ne Hamza Madina yebase ne Arafa bebise bulangiti ki emu kyobola batemweyagala ne mbufumbo bwamwe fa bayina obuzigo lumwe emu buli lwosobye mukono nga hajjati agukuba na Madina empeke wajimi omanyo kusuula empeke mwana go omutikira gukuluma empeke wajimi mabiri haja empeke wajimize ngekyana kyefuluusa kitunula kine emyaka 13 ekivaamu mu ekyo abaana bawuze emyaka 10 mubaawule mu bisenge nembagamba abasiraamu nti oyo omwana bwe yaliraawo ebigenda biteka mu kitanda munda ajja kwefuluusa mugende muyingira emikolo egy'obufumbo olugiyingiramu bwe muti be pa Madina ng'azukusa Arafa ng'akoona ku Shakira nga naye azukusa Hamza nga bonna batuula bati ku kateni ey'akatimba gwe musaale omuzadde gw'otandikidde ddala okwonoona abaana kye balabyeko wano bagenda kuteeka mu nkola ate bakisandika na bannyinaabwe kubanga bali awo basula bonna bigere biri mu kitanda munda siraamu naga nti seeka ennyumba ey'ebisenge eyo ennene ngipangise ekatwe emitwalo 20 ngajjawa gende masanafu gende ndejje erubugumu gende eggangu ojja kupangisa ennyumba eggangu namba emitwalo 6 emasanafu emitwalo 3 naye yo kyokola ebeera ennyogoga
n'amabaati ofuna ebinja by'ossaako gaba gagala kudduka n'ossaako ebinja ebikwata amabaati ne namunyenye awaka babeera bagenyi gwawoza namunyenye abika ajja kubikira bagwe matanga naye nga bunnyogovu bwe bumuleeta osabikeko epapula bya China ku bisenge naye nga abaana abawala balina ekisenge n'abalenzi bakola ki balina ekisenge. Twawula abaana mu bisulo tuleme kubagotekebwa mulo ojja okufuna omwana omutuufu ng'ali mu kisenge kikye. Waliwo omuvubuka omu yakwata mwannyina bagenda okubawozesa ab'ekika batudde nga n'agamba nze lwaki yeebaka ku kitanda ng'asoma novo ng'ali mu peti yokka olusi kabale ka munda nze nyina emyaka 18 yayina emyaka 16 lwaki yeebakaawo tuli mu kisinga asoma novo ze nga yeebase bwereere. Tonenya omwana olekale akoze kikola kikyamu naye omuzadde yasindisa omwana omulenzi okukola ekikolwa ekyo kubanga muvudde ku busiraamu. Munoonye ennyumba ewala mujja kufuna amayumba amagazi mutujja okusoberera okulera abaana baffe mu ndera entuufu. Tulife n'abasiraamu endera entuufu n'amaka gennyini goonoonya abaana. Omwana oyo bw'omwawula mu bisenge n'abeera mu kisenge kikye n'omuwala mu kisenge kyabwe nammwe ne mubeera mu kisenge ekyammwe nammwe mujja kufuna okweyagala mu bufumbo. Basiraamu bwe tuba tugenzeeko eyo ebbali tufuna endera entuufu ey'abaana n'osamba ku mupiira nga guyina n'abawagizi. Nefe abali mu akisenge kano Kenya lumu balwanira mu mupiira ne babagamba mugenda guddamu nga mugusamba oba n'ensi ki temugenda kuyingira muwagizi yenna mugusamba mwekka. Kati gwe naawe ne hajati musamba omupiira nga bawagizi babagobye mu kisaabi gubeera gwa kimomozo teguliiko kaluulu konna kubanga abaana abawagizi babagobyewo tebajja kuba muwagizi ne tufuna obuzibu. Ofumbo tebuli mu kweyagala tuli abali mu makomera. N'ekyo bakadde bange okulera abaana omukyala bamugamba ayambale ku ngoye ezikulabikira obulungi gyali ayambale kapatayiza akagoye akakuma muno asanire ku kiviiri yesigeko ne kuwanja naye ng'ali mu kisingi. Bwana ayambala obugoye obukuma muno abaana ne bamulaba ng'ali mu ddiiro bajja kufuluma ebiro bagambe mami waffe no ayambala mini mambo waffe ayambala mini era nzikubira ddala ebyo abyambalire mu kisenge nga n'omwana tamulaba abyambalira bba. Tulife n'abasiraamu abyambalire bba tubeere nga tukola ki tufuna okolera abaana mu ndera entuufu. Temuyombanga abaana babawulira temulwana nga abaana babawulira muvuwana abaana bwe basula mugende mu kisenge ssaawa 9 ogw'ekiro 8 ojjeyo ka kibooko. Mama Sekira jangu wano jukira kiwakoze siramu yange iseeko obusungu obw'ekiro ku 9 mbujjawa omukubu w'ebikonde ng'abufuna goza akera ku machanga munyivu abeera neno mulumu yenga akyakola bw'ati akola bwa ne bamweta ngaliko ne tawulo najjanga aseka agira ati nayingira bingi n'abuuka n'akuba ne munne bw'ati ne bakwata mu ngano n'aseka n'asungu ku dakika eyo n'asunguwala n'aliko mupike ng'umi kale naawe obusungu ojja bufuna ng'omukubi w'ebikonde ekiro 9 abaana bano nga tebabawulira. Singa mukola ekikolwa ekyo ng'abaana bawulira kubaako gwe bakyawa oba obutawulira nyaabwe. Singa gwokuba nyaabwe buli kiseera nga alina kyatawulira atambula bwana agamba mwana gwe Madina towulira nti gwe wano owulira kyebakubira nga kyoddamu buli kiseera naawe towulira. Nyina ng'abivaako bwe kunaaba ku kyawa ggwe olutoola salaamu mugulewo salaamu alikum mugulewo maama ofudde tata we yakomyewo akube nga bwe yakubye eggulu maama weekweke esinga takomyewo duwayo omwana gyegendere talina zambi. Baana basaba oleme kudda kubanga bakubye nnyaabwe. Mulekeraawo okuyomba nga abaana bawulira temulwana nga abaana bakola ki babalaba. Mukwawula abaana abo mu bisenge waliwo ekintu kye nalaba nze mu maka mwe nakulira. Kadde bange Yusufu ne musabira Allah amusaasire yakolanga ebintu nga irimu tewali amaanyi naye waffe awaka twalina toilets 2 ey'abazadde eri mmanju w'ennyumba ennene ey'abaana eri mmanju wa kiyungu. Teri kusala kuba okujjako okutwalayo amazzi. Ebbinika yaabwe ebeera mu ttooyi munda tefuluma n'olaba tata nga akutakodoma nti agenda mmanju. Fe ab'ennaku zino omwana akumanyi nti ogenda emmanju naye tatawo wamulabako nti agenda emmanju. Bwe yabanga agenda mu ttooyi wano akwata wano n'anogaana ogwo obumwanyi nga babuteeka mu nsawo n'ajjako ebiwabukatirwa n'abijjako n'alonda obumwanyi n'abuteeka mu nsawo agenda okuddako muwona sepiriya
muterako kyayi ekiro kirabye tufunye ekire mwanyi tujja kufuna ekimuli kigenda kujja tufumbireyo ku kyayi yosha ne kugonja gwabudu tekamu amazzi emmanju gaweddemu nogandi bannange amazzi genteka mu binika ani aganywa ntekayo amazzi oba ani aganywa ono amugamba fumba kyayi ne sepiriya gwagamba kuteeka mu mazzi yagenze n'afuluma yayise wano n'alabiriza ku lusalosalo n'ayingira n'afuluma n'ayita ku lusalosalo n'adda ne muliraanwawe badda banyumya naye gwe okwata akadomola n'okwata ekkubo twatoolanga salaamu nga bw'ogenda mu kisenge kyatata ku makya n'otoola salaamu n'akuddamu n'omubuuza bwe yasuze n'ogenda ewa maama n'otoola salaamu n'omubuuza bwe yasuze nomugandi ŋŋende nti olujja olweze nti ye nti genda ku ssomero naye ffe muyingira akatanda ne mukayana ng'abaana balaba haji nawe nyigiriza weyongereko eri akafuuka lese weyongereko eri wulira mami neddali bakayanira endiri bawulire bakayanira endiri mukayana bawulira tulina toyireti egi emu olujja olulimu lwakakutiya si lwambaawo oli muli okanudde amaaso omwana aleeta emisinde nakuba akakutiya nga kumanye kuddayo njakukuba dama gyoyogerera allahu akbar amajini negatuyingira kibula nti mulembe guno amajini mangi naye nedda gaaliwo nga neayogerera mu toyi nja kukuba agati nsanzeeyo taata dadi yali mensanzeeyo gyali yaliyo noyingira toyi ngaomwana akulanga nga olera mwana ngakisoboka kitya notola salamu mama nayitabire ewa taata kisoboka kitya tewewunya n'okwewuunya ne basiraamu endera y'abaana eyonoonese endera y'abaana eyonoonese twagendako mu maka agamu twalina gitwaliko safaari motoka neefa netubuuza bamakanika wano waliwo omuzikiti ti wantu wali muzikiti posi ate omusiraamu wali wa musalaamu wali tugendewo omusalaamu gwe batugambye tutoola salaamu salaamu alaikum kumbaraka salaamu alaikum kumbaraka mutuba akadomola tufune wuzu akadomola ti akagenda ku luzzi akawuzu n'atundira munne bwati oyina agamba nti wamma kandeete omwana n'ayingira mu kisenge n'atugirayo eccupa eya guriini ebeerako ne kakyeyini mu bulago akajegere eccupa eya giraasi eya guriini bw'ogendaga mu maka n'osaba akadomola ne bakugirayo eccupa eyo tiikinga nti amaka mwengenze temuli swala tumala nogaaliseeka ndi jooze tufune wuzu ne bajooza nitusaba omusaala musaala be nagukuba bwe nti tteke ne gudda ku bigere ne ngukuba tteke ne gukomawo ku bigere ne bagandi bannayo negando bagwa abagenyi nga bayina ogwabwe mwinayo ku musaala omulala ogwo jjajja kwe yasaaliranga jjajja yalagawa jjajja yafadda jjajja bukyafa abakati wali akola ki tewali asaala twasaako ejjinja ne tusaala tuba tusaala obwana ne bujja ne bukola buti tugenda ku mavivi ne bukola buti bwe twagenda ku sujudu wansi ne bugwa wansi ng'obwala esolingi n'akuba wansi ati seeka aba asoma taiyatu n'anyenya olugalo omwana yajja n'alukwata amaka ge baatugambye ag'omusiraamu ku kyalo n'alubaka bekwa myaka nno 11 siraamu amaka temuli busiraamu amaka temuli busiraamu mpozi sheekha atugamba nti weewaza abaana bo okubeera nga tobamanyiiza kulimba wa ahdhil ahlaka wa waladaka alkidhiba weewaza abaana bo n'abantu baabwe omu maka obutabamanyiiza kubeera nga balimba naawe wennyini awakasinga obadde ovaawo omwana n'agamba nti taata nti ondeterayo swiiti ekintu ekyo kiteeke mu tteeka nti olina okunoonya swiiti w'omwana gamba insha allah ate era ng'okakasa nti insha allah allah banaaba nsobozesezza ŋŋenda kubeera nga nkuleetera swiiti wo singa okomawo nga toleese swiiti oyo omwana agga nti salaamu nti waalaikum salaamu taata swiiti wange aluwa swiiti simulese naye taata olimba kale nategedde era ng'olimba sheekhe yagamba ono nti ahadhil abaana bo okubeera awuladaka alkidhiba okubeera nga obeewaza okubeera nga balimba n'obeera mu nnyumba n'obagani bwe baba bakonkona mubagambe siriiwo wa anta fi daari
ate mu nyumba mwoli agamba lasta mashghula tena kikutawanya wabula oli mu nyumba ogenda baba wampita mugambe siriiwo nosanga obwana nga bubuka kana akaguwa kabwe bali mukaguwa babuuka nabanga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah tata mwaluwa tata tata taliwo wamma mwali gwenno Shakira yagambye tugambe taliwo emboko Shakira emboko tobagamba nti mumumpitire kyusa bukyusa ogenda okimanye ti amaka gengenzeemu omwami mubbi omukyala mubbi n'abaana babbi otambule ogende amaka maki makyamu nolwekyo temumanyiza abaana kubeera nga mubamanyiza okubeera nga balimba abaana bano bewaze shiriki wa hadhali auladaka bishiriki biibada abaana bo bewaze okugatta ku Allah bayigiriza obutakola shiriki nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala ngaki du'aul amwat abaana bewaze nnyo okusaba abafu awil ghaibina oba okumamanyiza okusaba ebintu ebitaliiwo mwana wange munnange mutamwana gy'olina bajjajja waleka banyiivu genda kematanga olime kubijja embeera gy'oli musaba ku bajjajjaabo kwatako mu kibbo omwana naakula nga gwe kennyini gw'omusiga mu shiriki nabbi yagamba sala sallam nti omwana osinga omumanyiza okusaba abafu oba okusaba ebintu ebitalabika nabbi yagamba addua huwa al ibada okusaba kubeera kusinza mwana oyo aba agenda kusinza ebintu ebyo by'omugambye alina okusaba nga takyasaba Allah tabaraka wa ta'ala twifina basiraamu omwana bagamba kubiwaza shiriki naye ate gwe kennyini gw'omutuma mu shiriki enkoko yayaludde nti genda oteke ebintu mu stenseni biteke mu stenseni mwana gwe yera ebintu ekiro oyagala kunkola ki biteke mu nsonda lwaki obifulumya oyagala kunkola ki omwana naakulanga gw'omussaamu shiriki nti ebintu ekiro tebabyera kufuluma bweru ofulumya obugagga n'abeera omwana omuwala n'omugani endagala bwebanga ososololaga emmere endagala ozitunuzanga eno bwe zitunula eno oyingiza obugagga bw'ozikyusa oba ofulumya obugagga kati njagala oddeyo mukyuse endagala zitunula eno tulabe TV bwegenda n'emifaliso n'ebitanda bifulume mu nnyumba kubanga bafulumya obugagga temumanyiza abaana shiriki temumanyiza abaana shiriki billah ekirala omwana ono muyigirize empisa z'okulya emmere omubaka sa sallam olumbi agendako mu maka n'asangamu omwana ng'omwana atambuza omukono mu lusaniya wasanga wakwata n'amuga nti yakulaami obange mulenzi gwe bw'obanga ogenda okulya emmere samilla ta'ala soma ki bisimillah nammwe abaana bagambire bw'obanga ogenda okulya emmere soma ki soma bisimillah bwe babeera abaana bato ng'abo n'omugamba soma bisimillah nga gwe takuwulira bw'osoma agaana kifuule ng'abali mu nasale kubanga omusomesa wa nasale naye kapa emugoba kapa agoba emmese n'adduka ne bamugoba n'ayita wansi n'akola ki ayagazisa abaana bano enkeera okudda kati naawe omwana omuganda abaayo mugire temulya mulindeko mwenna bisimillah ne bawulira nti naawe osoma nga tekemu akazannyako oba agazise omwana yamugamba soma bisimillah n'amugenda wakulu biyaminika bw'obanga olya emmere liisanga omukono gwo ogwa ddyo omwana musomesa aliisa omukono ogwaki ogwa ddyo tulina abaana abaka baliisa wuuma baliisa mikono gya kkono omuginyi nagamba wayi haji ti omusajja ono ng'omukono gwaliisa mukyamu ti akantu ako nookasobola kale akasajja kale njakuba kale liisa njakuba liisa gulima njakuba era eddoboozi tirikunjula mwana oyogera nga atalina mukka tirikunjula mwana nabbi yalagira omwana amugamba nti wakulu mimma yaliika bw'obanga olya emmere lyanga emmere ekuli mu maaso lyanga emmere ekuli mu maaso lwaki olya emmere etali mu maaso go ekyo kigambyeko omwana wo so yajja kuyita abaka baliyo enkoko ojja n'akasajja kali akayaziinamu luli nako ojja nako nti kale tugende batuyise musajja ng'aleeta muceere awo ng'ojja n'ekyebakuli ekirimu enkoko ng'ayiwa mu muceere ba kiwawasiro nga kiraga eri mwana ali wano dadi njagala guli omukono mami nja kukuba mami ekampa guli omukono njagala guli nja kukuba njagala guli omukono ajja kwebbako mpola guno omukono gwako nagusimbe wakati mu mmere guno gwaddiyo gujjeyo kiwawatira kiteeke wano akunkubule guno omukono oguyidde abantu bonna bakutunuulire bati eyo sindera y'abaana omwana singa amugambye nti ekigudde mu maaso kyekikyo tajja kkaanira mu mmonde gwa kyenvu guli eri nga bwe nalaba obimmonde myeru ayagala guli ogulinga ettooke
nasimba omukono mu mmere eyo kyeyalumunda gyeguli oguli eri. Mwana yanswaziza wallahi. Mwana tufe tusekerera gwe. Endera y'omwana yenkya mwana mukubirize engeri gy'alina okuba ng'alyamu emmere. Bemba muyina abaana abakyamu abatiriiko omwejo bwe batyo n'ofumbayo emmere n'oyita muliraanwawo muweereza aliira eka. Okusinga okumuyita okujja okuliira awaka ajja kujja mutuule mulye enkoko mulye bulungi wayitewo ennaku bbiri akomewo. Daba anko akomewo okulya nkoko. Wuwi tetwafumbye enkoko era zze kulya. Wuwi tetwafumbye enkoko aswadde. Noga nti ya Rabbi oba nalya nalume gumba namekete gumba nalya bubi nasolobeza. Abaana bakyamu awaka boyina abakyamu baleke abantu baliire eri. Nammwe bw'obanga ogenza okukyala awantu mulekeraawo okutuula mu ntebe gye batakugambye nti tuula wano. Ojja kutuula mu ntebe y'ekyana. Ebyana biri awaka biyina entebe zaabyo. Otuule mu ntebe omuyita akyali mu kisenge kyekigenda okusooka okujja ekyana. Sofa set wano wooteeka emikono bwe kiwalampira ne kirinnya wano ne kidda emabega ne kikusiba emikono mu bulago ne kikuyiira eminyira n'amalusu. Okanda kukizi nja kugwa nte yange eminyira amalusu kikusibya emikono mu bulago. Nyinimu bw'avuire tamanyi kulera abaana naye ajja atibula. Jamaa wasobeza entebe y'omukulu oyo nange yajingo muviire toja musoma tomalako naye hajara leta akatebe k'ekibbo hajja atulemu wano bakubaka empale kweremera akaliko emisumaani. Basiraamu tulina okulera abaana mu ndera entuufu okufuna omwana omulongoofu anakusabira. Naye abo abaana bafaana beta alhamdulillah tulabye n'ensi be baana aboonoonese mu nsi be tulaba naye nga baayononeka kuvaka mu ndera y'abakadde baabwe etaali nnuŋŋamu. Mpozi kye tusembyayo Lukumaani ayinawo wano waswaya ekiraamo Lukumaani kye yalamira omwana we. Naffe tukyeyambisa mu kulera abaana nga tumanya Lukumaani al-Hakim ataali nabbi Allah gwe yawessula ennamba mu Qur'aani. Ebimu ku bigambo bye yalamira omwana yamugamba nti ya bunayya la tushiriku billah, mwana wange togattanga ku Allah n'ekintu ekirala. Abaana batuuse ne ba anbiya abamu batuuzanga abaana baabwe ne bababuuza nti benna banvudde mu nsi mugenda kusinza ani? Tugenda kusinza Allah yali omu yekka, era Allah ku ye tuli bajeemulukufu. Nabbi n'akimunya abaana balese mu nsi, naye omwana we wali omutuuzizzaku nobaga ni mwana wange togattanga ku Allah n'ekintu ekyo, inna shirka la dhulmun azim, mazima okugatta ku Allah n'ebintu ebirala buli az'amaanyi bunene, wali omutuuzizzaako. Onoomutuuza otya nga yaggula oluggi ku makya n'okwata akadomola sitaapuli oziraba n'oganda owaaye Musa jangu otuggu twagala kusala jangu oggulewo obudde bwatetuusala obudde bwakedde jangu oggulewo gwennyini mu sitaapuli ze wassako toyagala zikwatako oli yayina emikisa, yayina emikisa. Ate nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam man yukkira bisayyi wukkila lahu, omuntu singa yeemanyiza ekintu n'akyesigamirako buli kiseera Allah akimulekera. Buli lwaggulawo ofuna emikisa, lwataguddewo ofuna obuzibu. Buli lwataggulawo ofuna obuzibu, Allah akikumanyiza n'alagira malayika nezongeramu amaanyi mu jahannama museseemu omuliro gwe. Singa omusiraamu yeemanyiza shiriki ku mwana, omwana najja naggulawo nakeera nnyo okuva munnamwayo agenda kusuubula nnyaanya bamubbira wano kafumbe, addayo emisinde asanga abaana bagenze ku ssomero. Headmaster nti abaana bampe kiki tufiiriddwa bampe, yenna nga asunguwadde alinga ddala afiiriddwa n'abatuuza abakani yaguddewo. Amuza tomanyi muntu wana aggula luugi Gaddafi yabadde alazeewa galamira mbakube kati banzibye n'okuba abaana kibooko kubanga aggulawo bulijjo si yakoze eki si ye yagguddewo. Era abasomesa mwenna bw'olabanga omwana atuuka leeti bonna bava wamu amaka gamu, naye kuliko omu yajja kikeerezi. Lwaki? Kitaawe yamusiba awaka. Tata mmaze okwambala ŋŋende lindako naawe nninda nzije. Tata bajja kunkuba nga ani akukuba nninda. Bamala okwambala n'anaaba ng'omwana agenda eri mu maaso g'olujja ng'atambula mpola ng'akomawo kitaawe ng'afuluma mu nnyumba ng'amukwata mu ngalo nga yeesima ng'ayogera ennimi z'abalokole ez'omuggulu, talina lulimi lwayatula nga yeesiiga. N'ekyo bakadde bange tubeere nga tukola ki? Tumanya
okulera abaana omwana mugambe nti shiriki buli azamaanyi buki bunene buli azamaanyi bunene. Lukumani yagenda mu maaso okulamira omwana we n'amugamba nti mwana wange nti waqimi swala, mwana wange beera nga oyimirizaawo eswala. Eyo swala twagirabye dda okugamba omwana okuyimirizaawo eswala. Yamugamba mwana wange wa amuru bil ma'rufi wa nahy anil munkari, mwana wange beera ng'olagirira empisa ennungi ate obeere ng'oziyiza empisa embi. Tuli ffenna basiraamu. Lukumani yalamira omwana we n'amugamba nti mwana wange beera ng'olagirira empisa ennungi oziyize eki empisa embi. Kati omwana we ono okumugamba alagirira empisa ennungi, gwe kennyini mukulize ku mpisa enki mwe muli ennungi. Abeere ku kyalo, abaana wali hajati nusula, agambe abaana be mwanguye okukola emirimu, mwera olujja, mukima amazzi, muze ebintu, mugende wa Haji Saibu muzanye. Basindika abaana baabwe ewuwo bazanye n'abaana bo bafunewo empisa ennungi. Naye abaana abaffe kati kuzanya nabo omuliraano bakubako baabwe, kuzanya n'abaana ba Haji, abaana abawemula, abaana balina empisa galamira nkukuba, abaana bazibu nnyo, abaana babbi tebakkiriza abaana baabwe kuzanyako nabo kubanga tebalina mpisa. Tuli ffenna basiraamu. Ate mubeereko n'abaana oyiba abenga awe ekyokulabirako. Temulaba abaana ba Hajati wali baana nga bakola emirimu, abaana nga bakola emirimu, abaana bamanyi abantu. Omwana akwetikkirako ekintu n'akikujjako n'akitwala paka waka. Mubeereko ng'abaana ba gundi. Naye wakyali wasonga mu baana baffe ti omwana wa gundi ffe luli bakadde baffe abatatuzaala baatukubanga, n'akusanga ng'olina kyokola n'aggalamiza n'akukuba, tosobola kunyega kandi Victor ankubye, tosobola kukyogera osindika busisi bwolaba ai Haji oli otya mujebaleko ne weekweka jagani wayi Abdu kyenakusanzeeko bwenziramu wajja kyogera Haji agandi wayi Victor agamba kiki yakusanze bw'okimunyumiza ngaddamu nga kuba wayi jangu ombulire yakoze eki bw'omulengera anaabuuza Haji nga godduka nga weekweka kubanga yakubye yakujjanga oba kutumye oba ogenda omupiira gwaba nga gwakusaba temujja kulaba kati temujja kusamba n'abakkirizamu wayiro mugende musambe. Victor n'akutuma otwale envaazi ng'oyita waka bwakutumira wakalimba akasigalidde waliwo omuganda yange engege yagiteeka wabbayi n'agikuba kibooko namuganda naye wakola bugati antuma banzikiriza okujja okusamba omupiira ate mpitawo muzeeyi bw'omala okutwala enva okomewo nange nkutumeko. Olwamala okuyita abakadde amenya omuti gwa muwogo n'agigalamiza nazikuba engege embisi. Enkera yamuganda waayi weebale enva zaatuuse naye byabadde bifu baba bansibye ebifu yabikuba kibooko ayiseewo awaka bamutumye ate ono muzeeyi amulaba nga aba oveeyo nange nkutume nyina kyenneerabidde okutuma omupiira takyagusambye nange kankubemu engege. Nekyo kyenyagadde mu ekyo nti bazadde baffe baatutumanga kuza abaana n'empisa ennungi obalagirire babeere nga baziyizaaki empisa embi. Lukumani be yalamira omwana we yamugamba nti wasbir ala ma asabaka. Lukumani yalamira omwana we n'amugamba nti beeranga mugumiikiriza ku buli muntu yenna abeera akutuusizzaako akabi. Beeranga mugumiikiriza ku muntu yenna abeera akutuusizzaako akabi. Tulina obuzibu ku baana baffe, omwana ava ku luzzi n'ajja n'awaaba obadde ki abaana basobedde bankubye mwana gwe naggaana okujja ng'oloopaloopa toli musajja naawe bakube tolina mikono tondooperanga naawe genda obakube. Wasubiru ala ma asabaka mugamba omwana abeere mugumiikiriza kuli amutuusizzaako akabi. Tuli ffenna basiraamu. Ate omuzadde yenna singa abonereza omwana wo togenda kukaalamuka naye. Allah yatugamba dda mu Qur'an, Allah agamba subhanahu wa ta'ala khudhul afwa wa amru bil urfi wa aridhu anil jahilina. Omuntu yenna singa akola ekikyamu kyolabye oba ku baana bo n'omusanga ng'abonereza omwana asobezza oli musonyiwe. Ate omala okumusonyiwa omulagirire kye yandibadde alina okukola. Mwana baabanga asobezza omugalamizanga n'omusalira embooko 3 oba 5 n'ozimukuba eno emabega naye okumukuba ku ntumbwe n'okuba eno ku mikono n'okubawa kiyinza okuvaamu akabi. Naye singa osanga oli ng'akuba omwana wo n'omugamba nti omwana gwokuba amanyi bw'asula manyi bwambonyabonya gwamuzaala zaala ababo kati tubulwako jahiru. Allah yagani wa aridhu anil jahilina gwe musonyiwe
omubulire ekitufu kye yandikoze oyawukane ku babuyabuya naye nabona obanga weereze naye nayanukula ne weereega nayanukula twawulawa ayina empisa ennungi n'atalina. N'ekyo bakadde bange mbakubiriza nga nange kwindi okulera abaana mu ndera entuufu eneetuyamba okufuna abaana abatuufu abanaatusabira ku dduwa. Tuleme kuzaala abaana abanaakuba ebidongo, abaana abanaakwata ebigwo, abaana babudu mmeremenya anaakwata ekigwo n'ayita mu kibuga nga gw'omuzaala mere 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 naazina okuva ebwayise paka eri ku Jinja Road. Naye naye ayina abamuzaala oyo anaasoma ddi edduwa. Abaana bagambe, omwana mugambe bw'abanga omwana omuteddeko okubeera n'empisa ennungi omugambe nti abeere nga akakkana awali abantu, aleme kubeera nga ajagalala buli kiseera wala tamusi ardi maraha. Mwana wange totambulanga mu nsi nga weeyagalayagala. Tulina abaana awaka ajjoga jangu obuuze ku Haji nakwata musasibira nosefu mulenzi nno sibeta anko nyina gwe nakuba oluyinze angamba anko tutandise okulaba pa ne mugani nze nzera ku nnyoko anko kitegeeza kojja ndi wa kika kya nnyoko ne mukuba oluyi sitondetako bi anko nolwekyo omwana mubenga mumukuza bulungi aleme kubeera ng'atambula mu nsi nga yeeyagala. Omwana omuwala n'osaba ku mazzi ag'okunywa nga Madiina leetera ku Haji amazzi n'afunayo akasobaani akati nassaako egiraasi aba akutuukako n'akukanga be alaba oba ogwagira takka wansi nakwasa amazzi n'abeerawo n'agira nyongereyo egiraasi endala ateeteza bbeere. Abaana temuli mpisa, abaana tebalina adaabu, abaana mu maka mwe bali tebalina kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali awo baana tutadde mu nsi bisasalala kuweza muwendo. Lukumaani yalaamira omwana we n'amulamula ebintu byali bingi tujjemu bitonotono by'olina okuba naawe ng'olaamira omwana wo obutakola shiriki, mukubiriza okusaala, abeere mugumiikiza ku muntu yenna amutuusizzaako akabi konna, abeere mu nsi nga teyagalayagala. Abantu beeyagalirako nabo beeyagala. Abazeeyi baavuma nabo baaliko abavubuka. Mugambe ajja kubanga akaddiwa. Ate basiraamu abaana tubakuze bulungi okumanya abantu abakulu, kubanga omubaka yagambye akamu ku bubonero bw'ekiyama abaana abato bajja kubanga tebakyawo bakulu kitiibwa. Oyita mu lujja nga basamba omupiira bamukasaayi waliwo akakubo n'ateeka bw'ati endiro nekkonako n'enywa eno otadduka kukuba ejjinja kirabe kinteebezo kigira amalevu kirabe nja kukuba ejjinja kirabe kinteebezo kigira amalevu yakukuba odduka misinde agala kukuba jjinja. Si be baana bali abedda abakulu kusanga eggaali ku lusozi n'ogimuggyako ne luggwako muzaira manzaane n'ogimuddiza nagamba nkutwaleko nti tata yaŋŋaana situla ku ggaali z'abantu bakulu tata yaŋŋaana ngamba bakwatirako ku ggaali ku lusozi n'agikuddiza n'atambuza ebigere. Ani akyalina omwana kuluggusa eggaali? Omujjawa mwana kiggwotuma ebintu abikutwaliriika onoomusanga wa? Tetukyalina baana, ensi eyonoonese, abantu boononese, abaana bali mu bifirimu. N'osanga omwana wo nga kyatutte n'omuwaana nti avuunula firimu. N'olaba gavumenti n'ereka ebibanda bya firimu eringa ejjamu omusolo okusinga gwejja ku mmotoka. Ebibanda biringa bibanda, baminisita b'enkya, baloya b'enkya, baseeka b'enkya, bonna bali mu bibanda balaba firimu. Hamri Shihab oyo gwolaba yali agenda mu Amerika, Hamri Shihab agenda kujjayo emundu abakube, Hamri Shihab bonna ajja basamba abamalewo abivuunula alinga eyaliyo. Ali muli avuunula firimu. Bakadde bange tulina okuba nga twegendereza. Tuyinza okubula omwana mu nsi agenda okubeera nga atusabira. Ebintu ebyonoonya abaana bingi nnyo bye tulina okwegendereza ku baana okuba nga tufuna abaana abatuufu. Ekisembayo okuwasa abakazi Bakathurini nakyo kimu ku bintu ebikyamu ebyonoonya abaana. Allah yagaana okuwasa ba musirikaati hatta yu'minna, temuwasanga abakazi abagatta ku Allah n'ebintu ebirala hatta yu'minna, okutuusa nga bamaze kubeera bakkiriza. Wala amatu mu'mina, omuzaana nga mukkiriza, harumu musirika, mulungi nnyo okusinga kasalina. Basiraamu n'ogenda okuwasa omukyala n'omweta wano ku musaale wa Buyondo Imaamu atoole shahada, naye nga eri eka gy'avudde
akasimu akalaba wamugulira n'akake ekitanda akirabyo bikiri ekinene nnyo TV gy'olina DVD kweri seti y'entebe ennungi nnyo asobola okwebakamu n'omweta ku musaala wano ku mukeeka atole shahada asaba amahale omuwasa omuzaalemu abaana ashahadu abaana abisobola ashahadu alla ilaha illa Allah inna wa ashhadu wa sahadu anna muhammada anna muhammada rasulullah asirira tukutume erinnya ki sagala manya makadde ga Khadija mumpe erinnya eriri ku mulembe njagala Shamimu oba Shakira mumpe ga Sharu wagali ku mulembe omuntu ayingidde mu busiraamu anoonyaamu ati ekiri ku mulembe oyo aba ayingidde mu busiraamu oba aba ayingidde mu gwa mulese munzirimu aba ayingidde mu ggwe era abo bwe badde ewaabwe eri ne bamala emyaka 8 mu busiraamu anywa omwenge badde ewaabwe ali embizi waliwo omusiraamu mu nali nsomesa ku musomo ogwo gwendeko kati mu kiseera kino nanziza ku bbali nangamba Seko bakuzaala bati Masaka toli bweno kyaa lwaki obadde kunze ne muga nti sibadde ku ggwe ennaku nnyanga mukutte nakamuwasa emyaka 6 wamukute nakinga asoma sapule namuterako omukazi namusomesa eddiini nayiga Qur'ane nayiga buli kimu kyonna naye ndi mu kisenge ndaba tajja ndi mu kisenge tava mu ddiiro buli lwengenda okwebaka alwa mu ddiiro mbwayalira abaana ategula bintu n'ensooba ku dayiningi bwe yamusanga mu kasonda Mirembe Maria ajjudde enneemo Mukama ne sijida gy'alina ey'okumulimbalimba yagamba Seka nade ngenda kutta omukazi ayina olubuto naye namusambye namukubye naŋŋamba tonzita newe sakapulali zange ziri wali wansi w'omutto weweebaka zenafunanga amaze omugigi byonna yajja nabyo biri awo haji weyeebaka wali sakapulali ez'omugigi sapula agiina nze bukyanzijja wano seebakangako nga sibi Mirembe Maria tonzita beyo bwe tubasa basiraamu bakathurini ku Krismasi abaana enviiri azirongoosa najjayo n'engoye ezibeera mu keesi n'abambaza ku Krismasi ne batambulako tuba tetulina baana omulala yagenda okudda abaka manya omusiraamu omwenga aguwulira nga bw'onoonya emmese yafiiridde mu nnyumba bwekiri basiraamu ng'awudde bw'oti emmese ogenda okola bw'oti paka lw'otuuka w'okola ki w'ogenda okutakula musiraamu ayingira kati ye kiki kino agenda agira ati agenda paka mu side board ng'egiraasi eri awo erimu walaki oye maama lamula wangi jangu kino kiki mpunyamu omunyamu bino tulaba nti ndi lubuto mpunyamu mu giraasi ya walaki tulaba nga balira mutoyi tulaba nga balya ebintu bikyamu bisingaawo mpunyamu buwunya olubuto lwagala kuwunyamu wunya mu giraasi ya peteroli afazaayi naye owunyamu ya walagi sajja nakwata omukazi olwaki bana baba n'embuto nolwa sapule yalina olubuto namukuba nagamba mbanne empunyamu lwa lubuto abaana b'okumuzigo ne bakalegula mama Sakira bwalimba emwengago tutumaffe ne baba talina lubuto buli jagunywa ate walagi amutumaffe abantu abo musera abatuma abaana walagi gwe bw'osuubira okuba nti onoobazaalamu abaana abatuufu twagenda kuziika eyo nansana musiraamu muttakuwa afiiddwa mukazi we tusonze sente z'essanda tupangisiza kamunye 3 tugenza okuziika twasanga misa tulengera emmeeza kuliko abasajja bambadde ebiteeteeyi bya bbulu kuno kuliko obwakakobe ku mikono ne kumna balina enkofiira ziringa ensoggo z'enswa nezigamba kino kiki emmeeza eri awo kuliko akatabo aganene misa ekooko bubaane bunyuka eyafiirwa omukyala tuli naye nagamba taata ti maiti ya mukyala wange eruwangi naazi namuga ndi ng'onaazi owaani oyagala kunfiiriza nafunye dda misa namba oyagala kunfiiriza taata mukazi owange yasiramukani ngasiramukirawa jangu nkulage zino ziraba zino mbizize yabadde azirunda kino ekinyo okiraba wano abadde ajja waffe ng'ayiisa omwenge n'afuna ssente era nga baba agenda ku makya okudda ewuwo ali embizi n'omwenge n'anywa toddamu owange namaze dde omuziraga musiraamu mukazi agenze ewaabwe amazeeyo ennaku 3 abadde ava awaka n'ali amawulu enva kuliko nvaaki mbizi anywekerezaako ki ku mawulu
mwenge muganda bw'aba atuuka waka ng'omukulisa ekkubo osookera ku ki noonoona emiwula gy'embizi egiri fresh n'ogamba alidde kasooli mu kkubo buno buki nkanja muwemba gujja mu kamwa. Allah okuba tugaana tugaani mulimu akalungi. Allah okuba tugaana gani hatta yu'minna tiyagamba kusiramuka hatta yu'minna paka lwe banaamala okukkiriza mulyoke mubawase. Musiraamu abakazi bwe tubawasa oganda okoze da'awa omuyingiza mu busiraamu niyo omuzadde bw'abaana bameka basatu. Abakazi n'abasajja baliwo abasinga okufa basajja n'omukazi akyogera nga muli waka naga tata Sumaya munnange engeri gye wagula ekibanja nti kati mbadde nkusaba ozimbeyo ennyumba nze ŋŋende embeera erinnimira abaana gwobeere wano mu tawuni onojjanga buzi yenja kubeerayo nojjanga wiikisi 2 nojja kati bw'ofiira awo abaana mbakola nti yafa bw'ofiira awo abaana mbakola ntya kati bw'onoofa buno obukaya bwasiba bwakulimba agenda kubujjako abo kasukeeri atekemu siriiti ekoma mu kabina agenda kuzina obbanga yina. Abaana basatu bwe wamuzaalamu nti okoze ddaawa muzaddemu abaana basatu ono amwa Uncle God oli amwa Uncle Peter oli namwa Auntie Betty. Abaana gy'abawadde okulya emmere basoma bisimilla bakola ki bakuba kabonero ndowooza yo bale nnyo okukola ddaawa oyambye nnyo obusiraamu oba oyambye obusiraamu lwekyo abantu abo Allah n'abatugaana tujja kufuna baana kadde bange tujja kuba nga tukomekereza insha Allah naye nga tubadde ku musomo kulera baana omwana tumulera kumujja eri mu kufuna maama we n'ajja mu lubuto n'ayonsibwa tumutumye erinnya tumutadde ku ssomero tumutadde luddawa tulina okumuwasiza abaana mbanoonyeza abakyala abatuufu balina okuwasa abaana abawala mbanoonyeza abalenzi abaana abawasa bino bemugamba nti nno simanye ensi yakyuka omwana wa ddembe alina okweretera omusajja gw'ayagadde nakino kankibagambe abasajja mu kitabaazi mukimaanya baagala okuwasa omuwala ekawempe keti Falaawo basomanga omulenzi n'omuwala beekwanye bali mu bwenzi be bafuna emirimu ne baawukana bafunayo semina baddamu okulabagana omulenzi agamba omuwala Kasifa nti nali siwasanga gwe wafumira nange sinnaba kati biri bye twalimu bifu njagala kuwasa namuga ndi kumpasa nti onoosiramuka ekyo tokyogerako ewaffe waliyo bafaaza aba kitange yabazala n'abasisita aba nze nali mu bulemu nange nali ngenda kubeera faaza nennemerwawo ekyokukyuka ewaffe tekiriiyo kale nange mbadde nkwagala muneyo nnemesezza kati tukoze tutya siyinza kukyuka kati kankuwa amagezi nti mujja kunnoneeka naye nga mwambadde ng'abasiraamu ne bagula ejjubba ne bagula enkofiira ez'amayuuni nazino enkofiira ezakiragala zaali zakajja mu Uganda ezo ze baayambala n'enkofiira emmyufu bali eri mu kitabaazi beegezaamu beewaana ku kyalo tugenda kuwasa muwala wa Seeka munyigo ne webeera ng'oli Musa bakuyita Seeka oba Haaji kawempe abasiraamu beepanka yagambye gwoyiza essalaamu olwo omuwala abayigiriza ku bintu bye banayogera mu kidaala ebiraga nti balina imaani yagambye gwoyiza essalaamu ddamu tule walaikumussalaamu yagambye gwogiyize gwolina kigambo ki biidhinillah ate gwe wakutte ki jalajalaalo ate gwe Allahu akbar gwe wakutte ki insha Allah tumumaze sijja balwisa bava mu kitabaazi bazze ne motoka zammwe zino ennyingi budyekisi simanyi UCN bwe bwaliwo obwo dyekisi mugimanyi toyota dyekisi bwe bwaliwo bajja bangi n'ebintu byabwe n'amajjubba ne kanzu ziri eza kurimu enkofiira ez'amayuuni enkofiira ezakiragala kati omusajja erimu e Masaka awulira batamanye ba Poosiyo ne bagenda kuwasa wa musiraamu ekawempe sajja watu asima ekinnya ajjayo sente ze yeepakira alowooza kawempe alinga kitabaazi ajja kulaba yanoonyeza ennaku ezi alabawo lwa mukaaga ng'embaga ya ku Sande nga yenna agobya akooye n'abaganda mu baseeka gundi Sulaimaani gundi siri seeka naye amannya geego waliwo omuwala agenda okufumbirwa enkya nti ye mbeegayiridde temupapa maze ennaku 3 nga nnoonya awantu wano nkooye enzira yokka muleke abantu batuuke mu kidaala naye bwe bajja mbabuuza ebitambuliso byabwe nzizeyo waffe
aje kye yakola ng'akuba ku basajja bakulu ku kyalo nga batula lukiiko oli muzeeyi yavudde mu ssente ze nti agambye embaga gireke ebeerewo tonyega muwala tubaleke bajje naye tuteme emiggo gyaffe ne batema emiggo ne bakwekakweka mu busikosikawo wabbali baabali awo ku sande ng'abakulu batuuse mama Jubba bavuddemu basuna entasibihi ennene ennyo basuna bannange mukuleke ekkubo salaamu alaikum weddamu waalaikum salaamu warahmatu banne mukuleke ekkubo allahu akbaru banne sonse okubalaba jala jalaalu bannange mwebale kujja biizinillah obusiraamu bwaffe gweyagala kukoleramu bya imaani tomanyi nawe ebiraga gweweya kigambo jala jalaalu wosanga wona okiteeka nga babaleka nga batuula bamala okutula muzeeyi asituka nga bemumanyi ensi bwerimu entalo mulimu ebyokwerinda tuli wano n'owa difensi nti atusabye ffenna abali mu kidaala buli muntu yeyanjule n'ebitambuliso bye tudduke batumaze batugenda omenye mu saitaani mubeeramu ibirisi mwalimu ibirisi ennene nebagamba temufaayo ngenda kukyangawo n'asituka biizinillah ye salaamu ye nga bemumanyi naffe tuli bantu balungi tetwagala nnyo bintu bya ntalo twagala nnyo ebintu nga betusanye ebyokwerinda naye kyannaku ffenna nga betuze ebitambuliso byaffe tubyerabiddeyo muzeeyi yagamba nti mwenna tubaze abantu 40 mwenna ne bagenda mu nsiko ne bajjayo embooko ye muzeeyi azaala omwana omuwala yagenda tayagala mulala amumukubire yakwata embooko ze 3 n'agenda ku muwala n'amukuba n'amugamba yogera abasajja wabajjeewa nange taata tonzita basiga si basiraamu naye benjagala ngwenya abaana eddembe beerabira abasajja be baleeta bajja bambaza amajubba babambaza enkofiira babaleeta awaka naye nga bebaposiyano bayokobowamu kibasiraamu ku baana mukyegenda ebintu by'abaana bingi abaana abo alhamdulillah bwe babanga bali awaka baweeyo tayimu ewummulamu tabakozesa nnyo mirimu abaana babeera awaka muteese nabo muteese n'abaana oyinza okugenda ne ssente nobagamba tugenda kugula mmere naye tulya emmere ki ogamba ki tugule eminwe nga mulimu ebyenda gogamba ki taata nti akawunga n'empuuta ate gwe amatooke n'ebinyeebwa nga mulimu engege kati ogwa ku sayidi ya muto asingamu obuto tugenda kulya kawunga nampuuta tobawangudde nga naye asanyuka ng'ogenda naye musiraamu gweokujja buli lunaku ne kyoyiyiza nojja ne kyoyiyiza amaka teganyuma teesaamukko ne ku baana bo abaana abo tobalaga njawukana ze muyina mu famire zammwe tobalaga njawukana ze muyina mu kika kyammwe zibakweke okubagamba nti oyo si kitammwe sajja ayagala kunzita yansindikira eddogo yanjavuwaza yabaganya okusoma gomulaba oyo anaagendayo tadde ewange ajja kuba anonyeyo obutwa naye nga bakimanyi nti kisaabwe nyammwe y'omu ne kitammwe y'omu lwaki abaana obalaga enjawukana ze mulina abaana tonenyanga mwana mukulu nga batoobwe weebali kubanga naye alina ekiseera waatuuka n'abeera nga yafuga amaka oyo talina magezi oyo naye alina ekirowoozo oyo alina amagezi ne bamwebuuzaako abaana tubateekemu ku dduwa kyensembezaayo ddala nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalaam ye talina mwana yasoma edduwa naga rabbi habli min as-salihina ayi allah wange siyina mwana naye nkusaba allah bw'oba ompa omwana nkusaba ompa omwana ng'ali mu baddu b'abalongoofu tompa abaana bagayitano tompa abaana babudumulaasi allah nkusaba ongabira omwana naye ng'ali mu baddu b'abalongoofu suratu Luqman mulimu aya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama tusome ku dduwa rabbana hab lana ay allah tukusaba otugabire mbakyala baffe n'ab'eŋŋanda zaffe otugabiremu abaana bakakanya amaaso gaffe tuli fena basiraamu tulina abaana awaka amaaso gaffe si makkakkamu kasita obeera mu nyumba gandi eri amalina mugende mukebere libbi eki gaali swaibu gyali emanju mukebereko wasibu mu nyumba mwali mukebere oba gyali buli bagamba nti omubbi onoonya swaibu waali buli bagamba nti omubbi noonya swaibu oba waali nebaga nti tadda swaibu muno teyakomyewo ddi ennaku 2 tadda mugendeko ku poliisi ekatwe
mugende ku polisi ewandege, mugende ku polisi Jinja Road, mugende ku toyinza gende bamunoonyezeko mu muzikiti omunoonyeza mu poliisi. Amaaso gaffe si makkakkamu. Oyinza okubeera ng'olina wooli mu ndeeba n'olengera Hamuza omwana wa mannyuko, Hamuza baamutadde, subhanallah, mwana wa Jaaliya, ensinga era bye yavuddeyo. Ne weewogoma bw'oti n'ayitawo, wayitawo ennaku nnyo genda okulaba ng'ali waka. Hamuza wangi kojja, wavaayo. Munnaye kojja navaayo, batusibira bwereere, kutuyiikira naye twavaayo. Kuleka ekkomera mugyebale azze 12 kugenda kulaba ng'emu nga ziwera 2 ziweze 3 ayagala mwalira mu ddiiro nga ni maama Suma muteguleyo TV ne DVD biveyo. Hamuza asule emiryango nga gyebi, amaaso si makkakkamu. Bw'owulire Hamuza kiki ekyo ebadde mmese kojja mmese teweebaka paka lwanagenda ku makya. Amaaso si makkakkamu. Tusabe Allah tabaraka wa ta'ala muzadde lyaffe atujjiremu abanaakulembera eddiini y'Obusiraamu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.